olunaku lwabadde lwajjo basebe ne bannyabo wabaddeyo show eyabadde ku Freedom City eya mwana muwala Spice Diana. Yes, naye tetugenda tunula nnyo ku byabaddeyo ebirala nnyo wabula waliwo omuzeka tegukulidde ddala naffe netunyumirwa kuba ate nga buli olukya wabeerangawo story gye tuleeta ati guni bamukubye obucupa si bwe tufuniramu wabula twagala soke tukuweeko kino ekintu nga Big Eye alajja nawo nako gye yalinye ku stage nafuna ekizibu kyekimu kyaddize ngaafuna nga bamukuba obucupa era kyabadde olunaku lwejjo. Big Eye Big Eye olunaku lwejjo yazzeemu n'afuna ekizibu kyekimu ekyobucupa ati ageza kukwata wano nga tutereeza embeera naye nava n'alajjanira ku stage ng'agamba ekintu kimu n'agamba muba mwagala munzitire wano baneganda bategeere nti nfiridde wano naw wano twagala kidiscussingako nga ffe bannawolokoso nti ebiseera ebisinga tetwagala kuba nga buli wetujja nga ntubagamba nti bannaye ono bamukubye obucupa ne tusanyuka endulo yabadde mu bawagizi nga Big Eye akubwa obucupa tetusala kuba nga tuva wano ne tukiwagira ku kyabaddewo tuba tulina kivumirira kubanga kati era kidevelopinga abasebo ne bannyabo abakubwa abantu banene obucupa. Big Eye olwavudde yatuukidde mu ddwaliro ebizibu nga byeyongedde ngenza omukubira essimu olwaleero nga ndowooza n'okutegeera tategeera nga byaliko tanabakuddamu kwate nga ategeera kikigenda mu maaso so Big Eye tugeza kukwata tumusabira ngeza kukwata nga njagala okwogera naye ntegeere kiki ekituufu ekyamubaddeko naki kyageza kukwata nga awulira ku ssaawa eno naye nga ekikulu mu byonna anti yayisiddwa bubi era yagezezaako okukwata nga ayita mu mbeera oba oliawo gye twetaaga okukwata nga tuvumirira buli ageza kukwata nga agenda mu bivulu kino kivudde essula mu byokulowooza nti nombo babyesabira babonga bo bano abayimbi mu bino bye twali tukuba last week nga tugamba nti abayimbi basetinga abantu okuba nga babakuba obucupa wabula kati kino kirabika okuba nga kifuuse serious kiyiseewo nnyo ku kye tumanyi so tugeza kukwata tukivulumira netuse kuvumirira kwonna kwonna nno nja kudda ku kya Bebe Cool yagamba nti show olabanga akashoti kakuyisaawo keesonyiwe tokagendako. Yes, ekyokubiri mulekerawo okuprovokinga abantu kati kino nja kyogera nti wabaddewo naliko talk show gye naliko ne bagamba mbu aba people power bakuba abantu biki oli n'agamba naye abantu abo besetingira abantu abo bakuba obucupa jolo senyonyi n'agamba beba besetingira basobole okugenda wa president bafune kasente. Bebe Cool yagamba weesonyiwe shongo olaba tekuyisaamu naye Spice Diana sisuubira nti yadde temuyisaawo kubanga bamukwano naye abantu boogendamu Spice Diana tali nnyo byabufuzi. Bala age group gyogendamu sebo. Age group gyogendamu. No mutegese ategese Spice Diana. Tali nnyo mu byabufuzi. Abala babo bali mu byabufuzi. Kati awe wali obuzibu. Abala bali mu byabufuzi. So kemugene mwebuze kuba ina shows ze bamuyita nagano genda inagamba yimba. Tukiriza Sulanti yategese Spice Diana yabadde mupya. Muba promoter betumanyi si yona ababulijjo adde bajapini ne baba akakubira wali eri ku show ya Spark ate nogena n'olumba gundi endala n'olumba endala ngolumba anyway ekikulu mu byonna tusabira Big Eye odengulu kubanga olabika okubanga tona bakudda ngulu naye tukusabira so kwate ngoterera n'okuvumirira ekikolwa ekigenda kidevelopinga mu bayimbi bafe pati kyabetaaga So can you guys get serious? Akati Rambo WOLOKOSO deyo. Nesawe dako mujikole namwe.